Isemu mukosi temuje yadde n'omu omukulu bayita BAJJO amaze okujjayo abasibe abamu naye ffe tetwagala kujjayo basibe mu mbeera ya kifukumbu. Twagala kujjayo abasibe tusikirize abalala okujjayo abasibe abalala. Twagala kubajjirayo mu kamera ensi etegeere nti baddeyo abantu abafiire eri Luzira nga tebalina mwasirizi. Twagala kujja basibe bonna abafayini mu Uganda yonna. Kati kyemukoze kikyo kitegeeza tugenzeeyo ko ne batubuzaabuza nti ate tulabe osi atulaba akulira ekkomera bamaliriza batugambye nti ali bize tetusobola kwogera ne batusindika kwendikoota ne tuba tugenda kibasuseeko kuba tubagambye twagala mubale buli musibe yenna aliko fayini mitwalo 10,234,5 twagala kubajjayo mu Uganda yonna. Naye kirabika bakitiddemu era baddewo n'embeera endala bwe tubali tufuluma ne baddamu ne batucekinga ogwokubiri simanyi oda gyevudde. Buli muwagizi wa BAJJO amulambudde waliwo oda ez'enjawulo naye tubagambye twagala kujja bantu basibe mu kkomera. Naye kirabika batusindise ku edikoota akulira amakomera mu ggwanga yaani gye batusindise nti wali kibalemeredde. mukulaba okwo embeera ebaddewo olaba kiyinza osoboka oba tekisoboka. Kaakale okujjayo nga abasajja bano battemu buttemu nga balina n'ekigendererwa ekibi. Abazira kisabe bavaayo ne bagamba nti twagala kujjayo basibe kuba bakugamba genda Luzira oba okusasula emitwalo 10 oba 5 bakute oli n'agamba nti zikanzi basasulire ng'ogaana oba otegeeza ki. Zo sente obadde nazo? Zo sente tuzirina nyinako z'abantu 10. Zeziriwa tulabe? Ebintu by'akatembe ebyo situwagala kubituteekamu byokulaga sente mu kamera. Ffe tuli mu bintu bya black and white tetuli mu bintu by'abana abantu abeeraga sente. Twagala kujjayo abantu 10 nga ABITEX ne BAJJO okukomera wano. Naye bentuuse baati nefuna ekirowoozo kuba waliwo MC Nomani ali bweru yatugambye naye ayagala kwongerako n'abalala bagenda kuvaayo tujjeyo abantu mu Uganda yonna tulina obusobozi obusobola okukunga sente ezo. BAJJO abadde munda yatugambye nti waliwo abantu 20 balwadde bamukene bamugaye tebafuna ddagala. Omukulu BAJJO event musajja wa ddiini nnyo eyatuuse munda eri yakwatiddwako era yataddemu nange ekirowoozo kumanye sente tujjeyo abantu era abantu betugenda okusookerwako be babagonvugonvu abalwadde kuba omuntu mulwadde ate omutaddeko n'okumusiba ate omuntu avuddeyo akugambye nti awo betugenda okusookerako abafayini ate n'oteekamu oluzungu beetoolodde osisi tumulabye batugambye nti alina meeting gyazzeemu endala oba osi bayakulira ekkomera lyawano ne batukusindika ku edikoota yaabwe tugenda kuginoonya naye nga omukulu gwe bayita BAJJO ku Lwokubiri watuukira twagala aveeyo n'abamu bwe tugenda okusasulira. Bwekigaana kyekiddako bekigaana beno gavumenti tugikozesa ebintu bya mirundi ebiri ekintu bekigaana nga tugirabisa. Naye bwe tubadde munda BAJJO atugambye waliyo be yajjeeyo ye nga teyasoose kugenda ku edikoota. Kyenjagala okugamba abantu be twagala okujjayo BAJJO alina be yajjeeyo ne bagenda mu mbeera eyo naye saagala bemba nze nina enkola eyange byennyamba omuntu bempeesayo konomba saagala dyemanya naye kino nkikola kusikiriza balala betwagala okuta twagala batera mu kamera si mbeera yakweraga kuba nze nyamba nnyo abantu bangi netonda banko mu kamera naye twagala kusikiriza abagagga bwe bali abantu bazira kisabagala okuta abantu negunaaba mutwalo tulina obusobozi obugenda okukunga abantu bajjeyo abantu abo mitwalo 10-15 abiri tugenda kukoma ku 5 obusobozi tusobole okujjayo namba eziwe. Kituufu ogenda osolooza ku bantu sente mbw'oyagala kujjayo BAJJO mu kkomera? Kaakati kyenjagala okugamba abantu waliyo omukyala bamuŋŋambye ali eyo kyamunoonyerezaako bagambye yakubye amasimu jjo n'agamba nti asolooza abantu ku sente nti muzimpi tugenda kujjayo BAJJO talina sente zonna zeyeetaaga. BAJJO si wakusondera obusobozi obujjayo BAJJO n'okumulabirira nabwe bamusiba emyaka emeka sente tuzirina. BAJJO si mu bufunze BAJJO si wakusondera sente era oyo omukyala gwe bagambye General Fulufiga gwayogeddeko bagambye mbu asonda sente akubira abantu b'e Bulaaya muleete sente tujjeyo BAJJO si wakusondera era tulina sente zetwetaaga. Mpozi nga nva ku gundi yammweno bategeeza ku lunaku Olwokubiri ffenna tubeerewo ku kooti abawagizi ba BAJJO event abawagizi b'enkyukakyuka abawagizi ba people power n'abakkiriza mu nkyukakyuka y'emirembe mubeererewo BAJJO event kuba nammwe mazze ababeererawo mu mbeera yonna tubeerewo ku kooti ku lunaku Olwokubiri.